Okay, mu TV wali wetuli mugamu teba chaliba filmu na bitambula bitya. It's a Thursday lunaku lwakuna. Of course it's exclusive interview this time round. I know mimbi w'amaanyi. Ziza Bafana. Tuli ku mwezi. Tilishya anko. Tuli ku mwezi. Anti. Bagambe bajja program lucha extra Monday paka Friday. Fezage manyaga of course. Niyo tugebe mali. Tilishya. Kiriya nnyo muganda wange sense kulaba. Wewe bale kubeerayo. Kulaba ku TV. Wa? Umusajja w'amaanyi. Bayindi dokulabako. Kyakabinyo. Nenga bitambula bitya. Bwe tuli tubitambuze otuwulira tuli mu sigwa jjajjaawo. Anti tulabika tuyina endongo. Tulabika tuyina endongo. Ensi n'enyumirwa. Awo njagala utandikire sigwa jjajjaawo. It's a marathon of course soko tuwe. Oyanjulira abatulaba of course. Yes abagiriko TV yaffe ngazi mwana kwe tuli wano wetujjane tubannyonnyola kye kigenda maaso. Amanya n'eddoboozi Kasendo Richard aka Ziza Bafana boom. Omimbo ku TV na nyine maje kastori ebikompolo ebyo manya nti amaje abagadumira batuddewo wano ku ntebe. So big up on yourself mwena batulaba mu kimanye nti tuli sigwa jjajjaawo. Wulira guno omukisa gwe nina sigwa jjajjaawo wadde olwano okulaba nga nvaawo oyawo boom boom boom. Kumantevu wetuli ya dano. Okay, awo wetuli batandikira wenyini Ziza Bafana. Obusungu nga bungi. Sigwa jjajjaawo. Ate kati fe twazalibwa tuli ba busungu. Olaba gwe bosunguwala ngo okimanyi nti olaba bosunguwala ngo olina mukyala omulimu ekkano osunguwala nga takukubita naye nga buli omukwatako osunguwala. Wega ya Mutsengene music ng'oyongera okunyiga. Busunguwazi. Siri kitya olimba lw'amaanyi nnyo but ani yakukyankalanyiza toyimba nkona busungu bwe buti. Abantu bangi ani yakunyezeza ku mulondi. Abantu bangi wali abantu abayimiriddemu ekifaananyi kya sitaani. Omanyi sitaani oyo ayina ebikolwa bye. Bulaba omuntu nga tayagaliza, bulaba omuntu ng'ayagala entalo, bulaba omuntu nga omanya nti alimu omwoyo gwa sitaani. Tulina abantu bangi abatuwalanira abatwala bubi olw'ekyo kye tuli. Tuba twakinoonyerezaako lwaki babeera bwe batyo lwaki babeera mu competition gye batasobola kuba tosobola kulwanagana na Mukama Katonda. Kinga Katonda akuwa talent ezazaniko okulwanisa mulomba nwanisa ennyini yakuwa talent ayagala ekole ki ebeerewo. So kati kayimba ko mukisa sigwa jjajja kyo base esooka egamba ebisajja gye biri byo byennyini bigenda kwesootinga ogenda byulya. Kati nnyo mu base esooka yennyini njagala tutandike kuluyimba luno olina wewagambye nti nsirise nnyo ebbanga ne kankole ki nti kisajja gwe nti kisajja gwe ebbanga lyenkwadde naye kati kankusabulemu osaaga. Okitegeera kankusabulemu osaaga kati ku ntandalo kwe mutadde gye bayite entandalo super. Ani gwesabula ogenda mulaba balinga aba bali aba bwe tubatandikira bani abakyankalanyiza Bafana bali babiri mulimu omukazi ogwo abasajja babiri mulimu omukazi ogwo ate nga mu abasajja babiri mulimu yawasa oyo omukazi oyo tubamanyi bantu bamanyi naye nga ate bagenda kuwulira kuba kati ate kubanga mumwe tusindika kukwata mmundu emundu gye twakwata kati tuba tulina gijjayo ekole kyeyogeremu. Okitegeera kakati erina beesonzeemu kati amasasi kagabalumbe bajja kitegeera wagende bagenda nabuze agenda abuze ku mpewo zewaabwe olina layini ziwakubyawo onemeddeko osaaga yo yala wulira onemeddeko ebbanga kankusabulemu osaaga gwe kisajja gwe amato gajje mupamba ndiwulira bw'atava mu kasoolya bakaaba babeera kuku nga bakaaba balaba abasinga babeera ku TV bakaaba amaziga bakaaba sikukaaba byaddala nagamba buli lwojja noyagala olinye gye gatambulya nga togenda nga yogenda kukaabirayo amaziga. Ate obuzibu tolabula oba baletera obuzibu okwenganga omuntu batamanya nti empologoma nkambwe dda mu kisenge kyoweegeze mu kyolumba weyambula emwegozedde mu ndabulamu weegeze mu kyolumba ogambe neddala ddala nkomawo nebyo tebagenda kunkuba ebitundu byange bibiri nkomawo nabyo kweri oba nadde abasajja basazeeko amatu omuyita Ziza Bafana sigwa jjajjaawo kazibe kapo akunoonya ani noonya kazibe kapo ate olwaki oli mukulu wange taito yo oluyimba byenyo kigambo kisi kikye taito kigambo taito ya buli omu. Ekyo kigambo sigwa jjajjaawo kigambo oyo omusajja oyo omukazi kigambo nkwagala nnyo mukwano gwange kati ebyo si byagabe bisibi byo over time wano njagala tutandikire bwe tukomawo Ziza Bafana you know sometimes go mu kubayimbi benzikirizaamu I think bwe mbasirimbye antero kyogera batwala ku TV you know what I think about antero bagamba nti waliwo abasajja benzikirizaamu Ziza Bafana Wizo these guys ola region mukuteka Wizo manizo ngo mutadde wali noteka Ziza Bafana wano
mwinenge gye mukutemu dancehall music mu ngeri ey'enjawulo. Kyakabi bro. You understand, yeah? Nti omuntu bwawulira Ziza Bafana ne bwaba akola bu appearance yayinza okuyita omuyayeyaye akuba kumo kuyimba buyimbi ekidansolo byabakazi pomini buli mwana asomye olina message mu nnyimba yo ey'enjawulo nti bwe tukomawo kati kuzina ennyimba z'oyimbye awuli lwayimba olw'abakyala ojjukira luli oluyimba lwayimba olunyumire nnyo olwalimu wano omukyala simaye kyanze bityo bali ku muzigo vidiyo bali ku muzikaawo tula mukkaanya ensonga bwe tukomawo okusigwa jjajjaawo message ndala nnyo bwe tukomawo ku bantu baffe message ndala nnyo inspiration ng'osenka ennyimba zino n'ebigambo bino obijjawa tebikufaanana because odakula ng'omuyaaye nedda kati nze ndi muyimbi omuyimbi owaddala artist oba kale ndoza ndi gifted ne mu kuyimba oba composing because nsobola n'okulaba omuntu mbeera gy'ayitamu nenjikuwamu akafaananyi nenjizimbulukusa nedaba nga si eka giyitamu abantu bangi nga kitegeeza message ekintu ng'ekyomuntu kyayitamu bw'okiyimbako bangi abagenkyembe kigenda okugumya emitima okitegeera kati nga oluyimba lwaffe sigwa jjajjawo bantu bangi nnyo ng'alina abantu bamulima bubi naye ng'afunye ekigambo ng'alina tisuwana agamba nti nga buli lwamugamba oliyimba tonyumye kati nga negamba nti tonyumye kaza naye okola kiso kati tugezaako composing that is composing naye lwakuba nti nze ndi positive kuba nava mu church kati ebiseera bisinga ndaba nnyo ebyo ebintu bwebityo okitegeera kati nagulumibwa mu church kugamba nga omanyi omuntu omubulizi w'enjiri oba omuntu kugamba alaba ebintu ensi bwetambula oba ebintu ebiddako kati bwetyo so ate nga mba nina okuba dansi okuba nina eddoboozi erizitowa lwaki ebigambo tobikyusa mu melody ng'egyobisengekamu nti bw'olaba owulira sigwa jjajjaawo Bible teri ng'abantu be bantu baffe bitegera teri message naye teri nti muntu amulanja otaba kamiliyoni bw'aba ayagala okuyimba message atuuka nakkakana owulira siri mujjawo yakkakana afuka kamiliyoni omulala no naayimba dance lwaki Bafana asigalayo omu ayimba message asigalayo omu ayimba ez'abadigize kati ekisookera ddala kati olaba nga music kamiri gwayimba bwotyo bw'olina omuyimba ono dancehall oba ragga kyovula nga bw'oba nakalobozi kati tetabikola era gwe muli ya Uganda atraining nga alina akalobozi kati ng'ayimba ragga oba dancehall muŋŋambe era ne radio yali agala nnyo dancehall naye ng'alina okunoonya wizo asobole okusitula ekya dancehall akole ayimbe amaloboozi kati dancehall it's commanding. My music is commanding. I do command. Nga owulira kyova olaba nti abantu bampulira ndi wamaje nti tuli maje owulira nti no we don't fear anything nti tugezaako okulaga nti gwe lwaki otiitirira kiki kyotya lwakuba nti abantu oluusi messages bazifuna bulala naye nga gwe mulamwa gwa message ng'eyo okitegeera so tuli energetic music wakuyimusa bantu kyobala nti ffe ewatali ebbaala music waffe watali tebiko abantu tebazina abantu bangu wamangu ogenda ewaka abantu abalina ennyimba endala balina kujja nga abantu bagenda mu kwepiikya bintu bya mukwano byakwemola nga mubatwala mulimu abambusa vibe nga olya kutwala music gya mukwano ng'era kyobala abantu babeera nnyo mu mukwano omulangozi bamukyayi bamukubye yagadde oli yazinye babiri okitegeera because muntu bakoma ku music Abafana obadde nnyimba z'okuba kamba ng'embuzi we zikaaba okitegeera ndi mula ndi nundo okitegeera olaba ndi compositions zikusumba obwongo okoma kuzirye n'okumone kusigwa jjajja this time nani wakyuse nnyo nera olaba nze bwenjiya nsobola okujja nenjiya ensolo era olaba buli muyimbi natandika okuyimba ku nsolo baidhe kati gwegenda olabe abe basinga teri muyimbi atalina luyimba nga bwetiki bwabadde batubatuwa kisolo baluyita ensolo ebisolo by'ennonda waliwo ayina okitegeera after singing ensolo because I got deep to compose era osobola okwewunya kati omuntu baza osobola okuteekako omuntu pressure kubongo naye yakuyimbya ensolo from where why ensolo kitegeera because ngenda wala okuloza simba ku trend eriko ntino nti oba kale mpaka kuwulira bubi nti kanyimbeko ekyo kigambo kuba kibadde ku TikTok nga bakyogera nange mba njagala creating ngo ya creatinzeewo ekyo nange ntekewo ekyange kikikole trendi kyobula nti ennyimba zange teziggwako okitegeera wozikubidde pate etandika ate wotazikuba pate tenyuma kubanga olaba emaloza go tuyimbanga amalobozi nti olaga amaanyi gakomaniga naye galimu gakuteeka mu feeling eri musical okitegeera notandika okwefiiringa tolaba n'abantu abasaba tolaba ne kabe musiraamu nga yazina ayina kugamba ayina okugjayo eddoboozi awulire nga bolaba mulokole ng'ayimba omusamize bw'aba bajjajja bamukutte you people gotolaka okitegeera so kanate music mwoyo mulala ffe kati ffe tujjayo ekintu kya music oli kyobala dancehall music bamuwanye ekitiibwa wano
kati bw'omala n'omuyimba ate n'omuteekamu message ate abantu oba obawadde bambi ekintu okitegeera oba obamalako stress ate nga bw'osomesa ate nga tasinga omuntu okitegeera kubanga guno emirembe gye tulimu bwe tudda wano bwe tuti muganda nge ndi kino tuba toteekako mukono okitegeera olwo bani abakulowoozesa ebyo muganda nga abantu ensi bakwati abantu bakwata ensi nga zensi enyuma ensi yadda naye abantu balina abamu baba bakwatira obongo nga talaba yalaba ensi ekola ekomaawo ng'omukisa gwe bagukwatira awo bro okitegeera nga bamutiisa ngatasobola kweyabya ngatasobola bagamba mundeke naye guno omukisa si gwajjajjaawo ndekaze ne bwafuna Bafana n'amwogerera bwafuna kwata nafuna amaanyi agamu gasigwa jjajjaawo omalidde ensonga gye ndwaddeko mwana maama nti Bafana ye akwogerera gwe eddoboozi omukamusi yali kuba na kibuli ekyo naye omuntu okamuteramu oba oyitawo n'akitegera bubana neiba akuzoganya ateka mutesi kayimba ngofuluma zango ezo kino kankikubuli Bafana asindika kino kankikubuli mwana maama tewali muntu mu bulamu bwa nsi eno abasajja pe tulina weakness abasajja tulwanyisa abakazi olw'omukisa Katonda gwe yabawa abasajja pe tukyasinza olwanyisa emikisa gy'abakazi gochimenti osobola okukwata omukazi oba sisita omukazi abasajja n'amukwata nga yajja alina diguli yagisoma Makerere n'agimugisaako n'agimuteeka emabega w'emitwe namugamba tule wakofu n'agimuteeka n'amugamba tule wakofu mumbe ate nateko mukuba emiga ate bwaba nga talina kati abasajja baddiza ddala abakazi emabega era abakazi ne batya nnyo omukazi n'abeerawo nga yatya yenna kati abakyala bw'ojagala bazzi okusa mbalage obwakula bulungi ekyo si buzibu bwo it is not your problem gokula obulungi okitegeera abantu bafuna message yo ng'ogisa mu bigambo bino senkaye Endongoyo olowooza oli satisfied nti bafuna message yo nga bw'oyagala bagifune ate nze atagifunye simufaako ki nze agifunye era kyola abawagizi mbalina kubanga nina abagifunye atagifunye abaligifuna kubanga batanituka kuleva etegeera olusi byenkola ki byembandiko okitegeera ekati ate nze ndominatinga nnyo ne banavuuka abatabakajja balina sense eno empya okitegeera balina obwongo obuddako abakimanyi nti ensi you are free to do whatever you want to do. That's why nti gospel music wala n'abayimbi abaliwo bataita kuteesa bali abayimba gospel kati bakyuka tukyali ku gospel owomo mukama omwana waguna okitegeera ulira okitegeera alisanga omwana akuba pata y'abalokole ddala eriwa muganda wange music w'abalokole kati amotivating abantu okugenda mu ndongo ddala kuba n'abamuyimba babeerayo mu ndongo ddala bale Vixen babeerayo ddala just they don't booze never beerayo they do happen with these people tuyimba kyekimu okitegeera so tebikyali luli nti no njigambiseera biringa n'engoye zokka batwanga okulaba nga bambala decent bakola ki kati mu kyaki omuntu asinza agenda nga yambadde damage ye nga ngabudde ku damage ku pulpit obugwe okitegeera kyevudde gamba nti olaba mu kyaki bambala buno kati omusajja bawo naggamba biki byoyambadde ebyo biki kubanga akimanyi bweyambala bwotyo bw'oyite wantu abasajja bonna wakula bulungi abasajja bonna bagenda kukubeerako naggamba genda oggyemu ebigwebo kumba obadde onyumye ogenda kukwata attention ya buli omu w'oyita okitegeera kati kugamba message eno era erinnyo ku bakyala abo n'abantu be bakozesa oli nga kukozesa ng'akimanyi omwana ono mu butuufu atamugulu singa singa business singa kampani yange yagwadda nenga tasobola kuwayo chance yonna akotogera nkutidde nga tasobola kuwayo chance yonna ekulaga nti osobola okukola kampani eyo amaanyi g'olina gwate g'osaana okukozesa batabani bange tebalisobola kati nakulaga nti oyo tulina omutuulyamu batabani bange muyina okuba mu bbanga Ziza Bafana ndi ku TV olwo tupezage mayaga go koso mukulu muina rairo na luwaru babakuna atubane embozi empamvu boli yawo mimba ina kayimba kapya bakaita sigwa jajjawo asobola ogenda ku YouTube je kale of course Felix najirabye kayimba kaina sigwa jajjawo abamu abali bawulide ku kigambo ekyo sigwa jajjawo bali bawulide kayimba ka mukulu wange akazibwe kapo era bwawulya sigwa jajjawo ejadda taito zezimu anti ero omuntu abalina okuwulira gwe wayimbye eki wayimbye akaziwe kapo wazemo bawo composinze kubanga ekyo kigambo nga buli kigambo nti omukwano teri nannyini kyo kati gwomanyi oba okigenda ki mukwano okitegeera omukisa sigwa jjajjaawo nze kati buli omu ayina engeri gyafuna okubikulirwa mu kigambo ekyo one you're smart bwewandika ennyimba z'omuntu bawuliza ebigambo ebizirimu taking a time mbadde nkugamba nti lwaki ennyimba zirimu ebigambo bingi okusinga kuzina ez'abannaffe endala oli naayimba oluyimba nga lwa danso naye nga addinga n'ekigambo kimu ku kimu naye gwe bwowulya ennyimba zo bwowulya kati sigwa jjajjaawo
mulimu ebigambo bingi composing power nayo ndooza kirabo kubanga nze kati namukono nga ezo n'ennyimba nyingi zenjengendo kale tulina ennyimba ku computer gyo naye yagambye rasta muganda wange oba lwaki music tomuta nemugamba linako feeze ejja nawe yagala kufa yagambye rasta abasajja mbeera nabo mu studio ab'amaanyi bannakinku ne banywa enjaga ne bakola ki ne babulwa lyrics okuwandiika oluyimba rasta naakola oluyimba nga lukoledde emyezi ng'etaano neggwe aiswe wazze eggule watulabyeko essaawa 2 ne wavudde otuwadde oluyimba rasta nange okitegeera amanyi ebintu ebito no feeling good okitegeera n'ogamba bakukimukola ekikulamu kibajjajja bakindaze because bwotulira ennyimba zo kuviira ddala kuziri ennyimba zoyimba kuva ku ensenka y'ebigambo eri different nti owuli oluyimba nga lwa danso nenge oluyimba lunyuma lulinga oluli brief nenge lulimu ebigambo bingi gwe kyolina okumanya nti tetwali tutte nnyo mu bbanga panvu kulandagga kuba message esobola okuviirayo omuntu nagikolaki ayitera lulimbira kikanga 2 kitulwa 2 something ya nti kiyitewo kitegera si kulandagga nnyo okubeera nakekyo naye oli akyo tegeere nti ensonga nkulu nnyo okubanga yesootinga okay Uncle Bafana gwe tuli naye tugezaako leka nti wayawayamu Uncle togere ku music oli omukadde nekakati wetu togere ku music oli omukadde agende guluma nasomye tuli maje what's behind the success of those songs munange abantu ennyimba nga bwomanyi omuntu nga abantu bakwadde ekisana bakwagala noyimba akalala ne bakagala noyimba akalala ne bakagala era nga bwobimanyi noyongera noyimba kati ennyimba nezikwata abantu so nezimblessinga n'abalala abazinyumya muna Uganda yebuuza kika kya music yo tewaliwo yali amuyimba who inspired you kujja n'okola because wanze nawe noyimba ebyabali abayimbi abaliwo bye twasooka lwaki gwe wajja noyimba ekyenjawulo twasooka kuyimba nga abayimbi abaliwo era tujuka twatwalanga ennyimba ku radio ng'abantu abakola mu radio bakugamba yimba nga Chameleone yimba nga Bobwen yimba nga Bebeku yimba nga bano nga bakuterawo abayimbi abo abaali baliwo by then nga bakuwa ekifaananyi nti yimba ng'ono kati kyatwalira obudde okitegeera era ffe by the ffe mukujja kwaffe kwali kasengejja nnyo era bano abaana batandika kati bosimani kale kye baliko naye ffe bakasengejja nnyo ssebo okuyimba abasajja abo bakakasa kuba nabo bayimba okukakasa babasudde basebatta boy kati gone Uganda ssebo bya ddala okuyimba okukakasa abantu Uganda basobola okukubira engalo n'ogamba akayimba enkya ne bakulaga nti tonna tuyimbira buli mwana aliwo kati ali mu kuyimba ayagala kubanga Bafana era omusanga ayimba style faragane ya Bafana gwe inspiration wagijjawa okuba omuziki gwe gwakuyisaawo okujja ensi okukkiriza kubanga abaaliwo bewandibadde ng'ekyokulabirako ate tewagira mu layini yaabwe babebekulu baali bakikoze ba Bobi Wine but ne weeyawula n'okola ekikyoga kati nze nali ndowooza kyava mukuza kwanze bwe nali oba mu buto nali siwuliriza music wa Nnyo Abakongo oba music wa Fana nimpiza ni music wa dancehall oba ragga oba bakyakademasi ebiseera okitegeera abamu nakabamanya nakati era ansani kwa ngamba tegeera kwenyimba zaabwe twaziwuliranga ddanga ffe tuzina buziringa ezimu ebigambo tobimanyi wabula nga osobola oduteeka gwe mu bigambo byokola ki gwe oluyimba n'olulya kati gwe n'olukyusa nga bw'oluwulidde kitegeeza bino byonna ogenda okuyimba katugenda okujja okuyimba ng'abantu naye kati nga waliwo abantu nga ba Peter Miles abantu nga ba Peter Miles waliwo abantu nga bolaba baali mu layini eno ng'olaba ekimu kyabwe oba kale kya generation zikola ki ziddako kati nawulira ndi Peter Miles owulira nga lukyasitula omuntu owulira nga music omutuufu okitegeera kwegamba kati ne tuyingira ekyo kayingeri gye nava mu church njiza okuba instrument mu church njigidde music okitegeera nsobola okukwata enanga n'enkola bwe ntisobola nemanya music bwati bamucompose nga kyobala najja nengamba am Ragga God Ziza Katonda wa nsonga I can compose nenkwata engoma ezo nesitwako nemanya nti bano bamuyita rumba nemubanze nemugattamu akati akange oba nengattamu ekintu ekirala naye nga nti bamuyita ragga nemuteekamuko ekirungo kyobola bwe mba nkuba engoma kati bye tujjamu ati bagenda okulaba beewunya engeri gyenkolamu ebintu oba ebyo kwati nze nsobola okuyimba nga ate Katonda nabako nga nyimba New Uganda gyenge naye nga ate bwe nkuba drums nali nkulabyeko abayimbi muli babiri that caliber bensobola okuwa respect gwe ne Coco Finger of course bwe kituuka ku stage performance
nti osobola oyimba nga bwekubira ebivuga nojjansobola okujja kati kuba kati nkitwala kati nina okuba nga muyimbi nange njala kulaga talenti yange yokuba ebivuga kati nga muyimbi munaso ogamba Bafana yagiwona okunkubira ku konsati yange okuba engoma oba yagenda okunkubira ennanga okitegeera industry kugamba gwetugitebeza musinga industry ebeeraawo eyo eba efaanana etya ng'omuyimbi agenda kuyimba muyimbi munne tagenze kuyimba tagenze kuyimba nengaze kuba kivuga eyo showroze eba efaanana etya akuba engoma muyimbi akuba gita muyimbi ayiko stage ayimba muyimbi akola ki eshebe bannamanya busobozi that's why just ensi ekyali mabega ensi tete welcoming nga bituufu ensi te welcoming ensi tegala challenge ate nga ensi eraga ngeri mu competition ene gwanga lyaffe nete teri mu competition ntuufu competition Uganda gyerimu omuntu ayita neri mabega nasasula najja nagamba oli nsasudde bwe tujja wano weefule sin najja wano olage nti nno okitegeera Uganda tulina ola ne makanisa gyebiri ne bajja abantu nga basasudde bajje bagwa ebigo kati tunabeera serious na kituufu twagala nnyo ebintu ebiyirize omuntu ne bamusuula ekigo naawe n'ogamba bannange kati kikutiisaawo ki singa omuntu abadde amussa ate ne wayitawo ennaku bbiri naafa ate n'amuzuukiza awotya negati abantu bajja nga kati abantu balina gamba abantu kale abantu oluusi abamu osooka nga naate olosanga abantu ate balinga abanafu mu kutegeera ti nebintu ate byolabange kati pawe tubeera nogamba wange kansabire abantu bange mbeere ngangira tomanya bajja kutuuka babuuke batwale ebintu ebyamakulu ng'ebyamakulu bajja kutuuka bakule kati akukutuza ngamba amaye ensi tekula muno abantu bakuze nnyo emibiri ekeze ensi tekula bizimbe kubanga bibyo bingi naye abantu abalimu abebase tebasobola kuteekawo kyenyi abo nyinga tukyali ku ndongo ya Uganda njaga tuyamba abavubuka buzibu ki ero buli mu ndongo ya Uganda endongo ya Uganda tubadde tetunnakwatagana kufuuka muntu omu nga bona ogamba nti nno abyaddala wano kenzo yasobola webyaddala kino gundi yakikola obulungi okitegera abazungu bo batuuka dde eyo n'abanigeria kati bali awo nti bo bawulire bagamba gundi ne muyimbi munne n'agamba mumanyi gundi ajja akola ekintu kino okitegeera kyokirimba lwaffe runo omukisa sigwa jjajjo kyekitegeeza nti wala muntu ng'alina omukisa love him support him kyolina kyogenda mumukolako ebyo si byo tebikwatako because osobola okusanga n'owulya wano e Uganda nakulaba ejuzi zikomo wano awards gye weetise zikomo twaziwangudde noziwangula nozireta nti abantu abali ebweru bayayaana okurecevinga Bafana naye nga wano e Uganda sobofuna n'omuntu nakula statement Bafana yagwa anti nabbitaba nakitiibwa waabwe era Uganda tojja kusanga ali awona okusobola nti Uganda okukkiriza nti okuba nnyo olina kusooka genda kubaako ensi z'okuba oba n'okuba ewalala kyobola nti wano mutwe batomanyi kuyimba naye gwegenda balabe ng'owubisa abantu emikono oba bazunguzungu so nga n'abo abemusinga bamodde microphone mbazungu bo bawuuba era kabe musina bagamba you guys wave for Africa they wave you guys wave for me whoever loves me they wave you guys clap for them they clap tebalinga bannayuganda clap for me kumanyoko ngate yasasudde okujja okulaba gomanyi bannayuganda omwo omuddugavu asasula okujja okulaba ate natandika oliwa gochege ate natandika okuvuma omuntu gesasudde ate newebuuza lwaki yasasudde okitegeera kati kwegamba ensi nebeerawo kati n'olinda ensi y'abategeevu ng'abantu bwegendako e London buuza abali London kituufu eri bwera naye ensi ez'enjawulo naye London erimu kwera ka respect kalikola nti ensi yaabwe oba yabwakabaka erimu ako ka respect bakubakuba ng'ombe abantu bali smart okitegeera nti bayinamu amagezi okitegeera ngezi za America abantu omuntu agenda okukola ekintu ne waba mubbi babba okubakwa bikuli waggulu nnyo si bino byakujja kumenya bakube ebisoso wano bayiza okubbanga naye totegedde babba zibbanka okitegeera fena abantu bakyamenya nga ze kubba mpale nazinangatto zeyakulabyemu eggulu nabadde nawe wasuna ben gwomu ku bayimbi abakoze performance za The Massive nojjamu naye nga tonga vibe eri waggulu nti waze olina ekintu wayongere kusija abantu bonna bonna ne bakyamuka bw'obeera bw'otuuka ku stage ng'operforminga ki ekikwambala because omuno Bafana gwendaba kati ayawukana ku stage bwekirina okuba bw'olina okuba ki ekikwambala ng'oli ku stage of course omwoyo gwekyo kyenkola okitegeera katugambe otandise okusaba mukama tata nfunama maaso nsaba ekisaakyo kati era lazima olina okunoonya obukkakkamu obwo kati ozze ku stage abantu bakuwadde hype abantu enogeri waggulu kitegeeza nti oba olina okubabutikira de mmoja okuba kati obula nti ffe tulata nti abayimbi abasinga no bayimba dansol naye amaloboozi gaabwe gaziimiira kati ffe tukwata microphone era tuteekawo ne tuvaawo omulala naddewo ne bagamba nga bali babadde bayimba nnyo
okitegeera kubanga twatula kati wali abantu bambasanga abantu balekana nnyo ne babasinga kati atenza abantu mbamba bali waggulu mbanje kana mbeti kama abantu emitwalo 3 nga balekana naye kyekyo wewe nti bantu emitwalo 3 bona bakuba endulu agaye nengo sigala ngo balina ate ng'oyimba toyimba kusaaga nti katugambe n'oyimba nti gwe jayo ntekeyo neno otandika gwe jayo ntekeyo okitegeera kiina kuba nga bwe kyali bwe kiboba okusinga kintu ekitekinga time omuntu okukola rehearsals banyo nga mulungi ayimba bulungi abantu bamwagala nga nalina stage performance atuuka ku stage anti wano industry eri mu kkula ekyo nja kiremerako nja kutegeera ebimu ebikuza industry oba ensi byebyo ebintu kati industry yaffe tinatuuka kumanya nti mu industry mulimu departments ez'enjawulo mulimu abantu nga ba recording artists nga bo balungi mu studio okitegeera ng'omuntu oyo mulungi mu studio kati ne wabawo abantu nga mulungi ku stage nga babaita ba stage performer oyo performer ng'era okimanyi tugenda nnyumirwa kati ebintu ebyo abantu ebimu bingi nnyo biri mu music abantu batawula era music tosobola mumalayo ennyo kirya you get time and train okusobola okuyigiriza abantu bino because twali ewaffe fiki n'atuuka essira ne mulanga live mulemi okuba semi live era wana ate yali concert ye ate nga wano you get time okusomesa abantu abo bate baagala kuyiga oli abayagala abawagizi baabawe ekyo kati nze kyekingana kati wakinkola concert abantu bazoleka bafana ebyange bwobiraba bya ddala aga Katonda mu ggulu mukama ali mu ggulu ng'akimanyi nze wenzira nga mbu stage nga show anje kusemba eimu yange kwaba I want people to bakwatibwa ati oli afune muno olutiko ng'alaba okitegeera ngulabire dda mu butuufu okitegeera si nesagala kujja nkuubi obutebe kati ate onoowulira ddi byennyimba onootegeera otya nti namalobozi onootegeera otya nti nno kino nkikola kyobula nti oli newaba mulekanye nga abadde MC pastor asooka nedda mukkakane wansi addemu ayogere kubanga bwe munalekana nga nayogera temujja kuwulira kutegeera byagamba Bafana mukuze of course mbe mukoze muno mbikoze mwetesetese mwine mujje mulesewo nti waliwo muyimbi agenda oyimba nga Bafana gola baliwo wabo Bafana banakera kumujja music namuvamu anti kati entegeera omuntu ayagala Bafana jaba anti kati omusijja era gye tulesewo gye balabira nga ffe era bwetulabira ku bakamiri abakyaliwo ng'ebintu bye bakolanga nga tetunatandika kuyimba byali bikola amakulu kati ebikolwa kyekikulu kyobula muntu muganange nyinza obutayimba nawe luyimba nate nga nembako kyenkola kikumotivating obulamu bwo nga soogera nko nawe sikumanyi obeera ntuŋŋamu naye nga buli londaba bwoti ebintu byekugamba ne music bwomuwulira akulekyo kugamba nze egaibwe nza producer nga nanganza abaana bajja nagamba naye mwana njagala Bible ya Bafana nkubira nga Bafana oyo nagamba oli yakikola kati oli namukubira ngoma kwanza wali ngoma nze ngoma zonna zigundi zijjayo tekeyo zipomini zonna ze ngoma baba bazikola nga za abayimbi bonna naye nojja oli nagamba bondi yayimbyemu nze kati nagisanga abayimbi bakajimba nga bataano ate nga abayimbi bamanyi pomini nengenda bwe katu yali katu nengenda nangamba waliwo n'engoma nga ngenze ku mastering luyimba lwa luyimba lwa ngenza mastering bali baluyita lwali luli awo saalufulumya nadufulumya nengenda natuukayo nga yakubye engoma nangambe n'engoma abayimbi bano bagiyimbye naye eringa bwe nagikuba yangamba sigenda bali abalala ebigambo wali obiwandiisa bya pomini ezimu ziba freestyle kati nomala anti fe tukuba n'olondamu gwe producer kati namukuba nemulekera achuzingamu nyimba nachuzingamu ennyimba nga 3 kati netwalako 2 netutwala mpaka netwachuzingako lumu kati nga wonna tetunategeera nti nezo zonna swano zifu era nze simba version emu ya luyimba kwanza nyimba freestyle so okujjawo nenkuwa era logic oyo mu recording okuva eno kumpi mpaka erija nti goyina okumpa track ng'ekomeri nompa microphone era ekisinga okubanga ekiyinza okunsumbuwa mulamwa gwakuyimbako neŋamba nyimbe kuki kati kasitopa ekintu kyokuyimbako oba omumaze nebonga ntiyimba ku mupiira gw'emmotoka ogwo olimba lugwere ku mupiira gw'emmotoka nkitandika okuva ku natti wirukapu omupiira ogwo vasi nsobola okwogera ku mupiira nenyogera ku wirukapu obuuso obwo obutulituli obwo nenkunyonyola obutuli obuli mu mupiira nenkulaga bwe bapikira otekamu omukka kwegamba nenkunyonyola ku mupiira ogwo nenkoleka nga otegedde nti omupiira bagupikamu omukka gutambula ne bagutikako obuzito bungi tegukata omupiira guno gwolaba bya ddala kati beera ng'omupiira togwamu omukka nenkuleka nga nkuwadde ki oli intelligent nnyo tulina Ziza Bafana kwetugezaako like nti waya mukola nakulwakulana bagamba olwokuna lukyukamuko abeera exclusive muwa obudde n'ayogera oba oli basically tuba twogera ku music that's why tulaba nti asomesa gwe omwana ayagala okuyimba gwalina byotamanyi ku music
bingi bwomuwa buli n'owuliza ebigambo yakulaga nti alina ekisooka ku muyimbi. Olaba kati nga babadde complaining ku mutwanga fake. Singa obudde babadde tebabuwa kuyimba nyimba nyingi ng'olina ennyimba yo 3 ogenda ozipafecting okole ekituufu koze ennyimba 3 okideliva ng'okiwa abantu oba w'amaanyi okusinga alina ennyimba nyingi naye nga teziina concept teziina okitegeera. Kyeki kyegambye tusobola okuyimba ku kigambo kyekimu naye mwenna mukiyimbeko. Kakati ate n'ebyo okyali awo industry okukula kwe kubanga rhythm ng'olwo oluyimba si gwajja nga osobola okugikwata rhythm n'ogiwaayo nga rhythm abayimbi abalala bagiyimbe kwaye wasobola okuba yagikuba okusinga ne wagikubye. Ate nefuuka kati po tetunatuuka tukyalina okwematiza. Nga tuli mu mbeera nti wali oluyimba lw'omu lwe baggyeyo ku YouTube ne balumamulayo nga track emu gye yayogezaamu gye yayimbye. Awo ye teyasabye lukusa. Waliwo okufulumya track ne ngamba nti nga bw'olaba Kenzo yakoze n'agikola open verse. Practical. Kati nze waliwo omuyimbi mu Nigeria bamuyita King Perry yaŋŋambye njagala ntulye mu luyimba lwange luno nalukoze open verse nalusirikasira kwe nenjituulamu nenjimuddiza n'ategeera kati palabaawo nze tuza kunzanga nnyumba ne Munnayuganda gwono gwe mmanyi gwe nazaalibwa naye ku myaka gye nnina nze gwe nasooka okusoma Munnayuganda ne mmanya nti ne baba ofunye ennyumba kati nze nemba nfunye nnyo kati nze ngendaga ebyobugagga byange wano mawulire ate binzise. Lwaki tubirabako? Ate binzise. Waliwo ebiseera bye nalimu mu biseera byagundi awo bali awo nvuga Ford nali nvuga Ford by that time. Kati ne bajja bebe kati bwe nakomako awo okuddamu bye ne ngamba kati ate ndi legendary ndi w'amaanyi okusinga emmotoka ndi w'amaanyi okusinga ennyonyi ndi w'amaanyi okusinga banka ndi w'amaanyi okusinga MTN ndi w'amaanyi okusinga kati nemmanya amaanyi gange nemmanya MTN oba ennyonyi neetabugira birakalango kubanga ennyonyi esobola okusibatuka bbanga negwa wansi abantu nebatta so si kyamuwendo nti ekutwala nekutuusa ewantu gyo emmotoka gyetagenda n'emmotoka bwebaawo ate ngamba ennyonyi ng'emmotoka egenda kuntuusa gyendaga. Buza abaana bazivuga ojjo ezitwala South Africa anti showbiz nze showbiz yange njiragira wano showbiz business gyoko mukweraga ensi bwe kati waliwo abeeraga ng'oli alina emmotoka gye siina naye nga wetutuuka okutugejinga ku music bamuteeka eri n'emmotoka ye ate ng'eraba bya bbeeyi bomulaba bate kati ne batuleeta ate kati gyendi eyo gye nkompitingira njagala kubeerako nga ba Mr. Matovu njagala kubeera nga abantu nga tebetaaga kukubira nnyo debate bagamba njagala nnyo bambalire ku mpaji z'abantu munda mu by'okuyimba nti okitegeera kyovula nti sobola okuyimba oluyimba gwoba ki olulitegeera mu myaka egyo otegeera obwongo bwabayaye wala nnyo mu ntalo z'abayimbi zino gwe toli muyimbi oba gwoli anti entalo zange zeezo zenafulumiza mu luyimba tompulira nga ndi mu bbawa kati oyagala ni bwojja kuba ebikonde nkuwaawo kati jangu nawonde ompe ngaho nnwanye nze nkutaddeko sigenda kujja kukuba kwasi kati nkukubire ki gwe gwesobola okuba nti engolo ne bagaa yamusse ate nzire mukule nemba n'omusango gw'okutta omuntu oli mwangu ofa mangu ate nkuddeko ntandika okugira golwanisa music ayagala okweŋŋanga naye agende mu studio kati nze kiringa kati kinga bonosanga bongamba nti Bafana emmotoka eriwa nsobola okuyingirawo nenkugira enamba nga mpya negamba kati nemmotoka ngenda givuga oma kujja naye nga namba yayo nagigula nagifuna emmotoka kati nze simanyi kunyumira kusingako nze nenyumiza okitegeera nengamba nti kubanze nagenda eyo nali nzimba ennyumba ya mama wange eyo kati na mikwano gyange bagendangayo okuyimba ku kyalo eyo mama wange gyabeera ne bajja nagamba Moganda bakiyita Bulenge ne bangamba gwe gayi mama kati ga buli agenda yakola ki ayina okuŋŋamba nti kiki kati nga naye nze oliranga kale mwana singa olaga ennyumba ati gwamatebala bene ennyumba gyozimbidde wazimbira enjuma gyewazimbira maama wo abantu nga bagamba singa ogiraga ensi kati labayo firimu weeri nti wala olotuka nga ebyo wabisukka nga togenda kuddamu ebyo otandika okulaga kati tegeza we wakoma kyogamba mbunawe wakoma kati waliwo ekyo kintu bakisukka nobeera nga kati abanga Museveni aveyo alaga emmotoka kinti kati kikyagenda olaga ekimuvimbisa okugjako okufuga obulungi ensi abayimbi abavayo ne balaga amayumba gaabwe ku TV nti nina ennyumba yange etuuse wano baba yerevo gye baba baliko
Oba tebalina music. Awo okyali mu ntegeere y'obuntu. Kati kale kamiliyoni oyagala kunda ekigeza oyagala kundaga nti ennyumba eri waggulu okuyimbako. Lwaki okuyimbako nze ndaba ky'ekyakabiri nina kwagala ennyimba ze zaava mu ennyumba gye wazimba. Kigeza oyina kumpa music kwenjo tegeerya amanyigo nakye. Kati ebyo ennyumba oba mmotoka kati ogamba gogisinga. Abantu bajja amayumba olabe gy'onoobeera mu namba mmeka mw'onoobeera. Kati mulimu ebintu ebimu ebiri above okutegeera, mulimu n'ebimu ng'omuntu buli omu alina waavimbira. Nze njagala bambalire mbagezigezi nga bwetuuka bagamba mukuŋŋaana omuleeta olyo agenda kuba mugezi ajja babulira ekyokukola mwenna bwe mba mukinoonyeza ebbanga nga oyo ajja kibagamba mwe mumulire kye mwagala. Bafana, God forbid. Era nze njagala bino nti babadde eyo ate bagize bati nti ati waliwo empaka kati nze essaawa eno bro leka nkubuulire conscience yansanga ndi Dubai naye conscience they don't even respect bano Ragga abateeka nebivu tebalina nakye bagoera ku industry. Kati gwe tuteeka ku conscience Bafana bateeke ku show bageddeya yadde yayogere ku kiyala byeji ne wajja bagala okitegera ne mwana Uganda wano kyanyumiza conscience za kusanga nali Dubai naye nali njagala mbeerewo wano nze namulaba omusajja najja conscience abadde wano mu kyali waffe najja n'alagati ne baanegenda ne bakwata ku microphone ninga wano yagala conscience omukakasa agenda okudayo Jamaica nga akunyumyako bunyumya ne bwaba awulira eno interview kuba yatandikidde aba asobola okugamba mu neti ekigayi kikyogera kati bwe tunatuuka ku stage ate abali bayayana okukola naye collaborations ati kati bo kye baagala kati ze si anakola luyimba na conscience wabula ate kibwe kibaawo kirungi nti no talent ne talent oba ogigasse osobola okufuna ekintu ekirungi ate kyeganika nti bo bali waggulu otukola ki otusinga nti bali international bamanyi actually bamanyifu si mu kuyimba nti batusinga okuyimba ennyo naye bamanyifu otukola ki otusinga ate nga naffe twandimanyise n'eggwanga lyaffe ffe lituteeka eri ne lireeta abalala ne libamanyisa. Nigeria tosobola gendayo naawe genda obuze musuuza ayimbye wano ayimbye wa genda omugamba atulage the Nigeria era twazitulage nga babo emikono kubanga bali abantu Nigeria bakimanyi era bwe yatulaga Ivory Coast nga abantu bagwa wansi nkugambye Nigeria sagala obuzebuze bantu ate Ivory Coast otutwalayo ki nkubuuzize kyogamba Ivory Coast eri mu Nigeria ensi kyesinga Nigeria okututumu right now kate lwaki oleetako Ivory Coast njogera ku nsi ezisinga ettutumu kitegeeza nti abo abantu obalaba beeyagaliza bakimanyi we bakoma bakimanyi abo abasajja basobola okujja bano ne batwalako fan base yonna jogera Nigeria mu Africa oba mu nsi yonna eyemu ku nsi ezisinga abantu abangi kubanga abantu abali Nigeria ensi ng'emu bayinza okuba nga basinga n'abali mu East Africa ensi ng'ozigasize kwekisooka nnene n'abantu bangi kakati eyo ezo numbers ze bakozesa otulinnyako ze zimu ku steps byebimu ku bye bakozesa okugenda koga balina numbers bo nga bo they don't stay in Nigeria babeereyo Bulaaya bakola kibiki nagambye nti waliwo olwotuuka n'ogejja nga ne bwe ngenda nga waliwo olwotuuka n'ogejja n'omanyi okugejjako nga ne bw'obeera ku woteeri eyo bagamba yo kati gwolina gejja erinnya lyo libadde nga ebintu babikuwa buli kimu kiba kikyo nga leo nakera ku makyapa Bafana akufana ne bakakuba ng'emabega waliyo flat batega omusajja mwamulabye kati labayo kati ate katuvudde embira ebyokusaaga kati kwatako oluguudo lw'Emityana ojja kusanga Bafana International Hotel ate kati ebintu ebimu biba birina kubanga bikwatibwa mu bwetwaze na buki ongambye otya genda ku Google bobatona ango tulio ku Mityana genda ku Google ononye Bafana International Hotel bajikulaga ononye ne bweri ojja kugiraba bweri bantu ba international be bagenda eri ku goal tinago okay ango Bafana embazi ennyumidde osomeseza oyigiriza abavubuka obadde kyakulabirako emirundi mingi ati no sikyogera nti kyenjagala but God forbid asinga okera ku makyanga Bafana avudde mu bulamu bw'ensi oyagala kujjukirwa otya legacy gyolese ate zani yatuma okukolerera okujjukirwa kubanga nekyendize nali simanyi nti ndi kibeera kati nze sipima pima kujjukira kyomuntu kyagadde kyaba kujjukirako kati
yori kwa wali wajjo kwagala ko oyo mwana yali adduka oyo yali atambula kati gogandi abanjukireko okudduka ate nga lwagamba awo ina kujja kuyimba okitegeere. Okay, Ziza Bafana gwe tuli naye atuli ku Motive Oli tuli bagita program cha X Monday paka Friday. Emboze wanva mukabayimba no of tubafuna ebiseera ebisinga ne tunyumyako mboze eri wano kungulu tumbuza kubitambula mawulire kino kyogerako kye tufunako kadde kawerako okulika nti onyumyako naye nakuwa emboze endala esukuma. That's why tubanonyako kunaku ngaluno tufuna ate bya ebisingako awo. Anko nyimba zoyina nyingi of course ezicross nzolimba kiro inako memories esukulu maloga nti lwenzijukira memories no kulimba bwenti zonna kale katutandikire ku gulumana asomyo batuli maje ate ku pomini ate goli kwezo tuina kati waliwo ngaluno omukyalo omutuufu tasangiko kumufuna oba olina feza zaabu ezo nno kati waliwo zino abakazi babatulugunya mu maka abakyala bangi babona omama omukwano babadingisa olumala obbamanya mwattu babasuula wulira amaziga abakazi babatulugunya mu maka abakyala bangi babona omama mu mukwano babadingisa olumala obbamanya mwattu babasuula wulira amaziga. Kakati tulina yateze ennyimba ezo zezina memories nti kati olimba nali nduyimbako wali hotel sure pub omukazi yajjawo nga tulina siiti zaffe tuziwandiikako amaze okuyimba jam session bw'oba ofunye chance eyimba kati nze nno nze buli muntu yandabako omuntu ogwasooka buli omu yandabako olwasooka ddala okuyimba ko nayimba mu church omuntu gwe nasookera okuyimba saagenda kuwatu nti njagala kusaba microphone banne njagala kuyimba era nze kitekindiimu nti mukumako kubanga agamba nina chance nti omuntu yangamba oyimba bakukiririzaawo ugamba kitegeera kuba zinayimba mu church nti ebyogenda mugundi kati otwali wali mu studio musajja yali asanze nangamba zino zimba zimekwana nyimba ne bantu wala wali okuyimba kati nabakuba sente ze banfuuwa olunaku olwasooka ku Red Hotel wali eri wali nga kodi Kampalawo banfuuwa sente abo bakisaati n'oli yafa MC we batandika ne bangamba kati buli we tukubira essimu salako busazi bwe bakuwa sente nga tugabana mulimbi abakyala babadingisa nayina ennyimba by that time kati engezo zonna ziri mwe time okuva olwo okitegeera kati nga bwokuba abantu okitegeera dde wano nga bagambira kati nga golumu gonna obeekoka nobeekweka noga mwana leero ndebiwanvu nina okugenda mu kyaki n'okukola kibiki nga bo bakwetaaga endongo nengero kyali mu kyaki nakati blood ndi mu kyaki oli serious kati ali serious oyagala mulabira ofuna obudde n'ogendako n'ogandi kati nze bwe sibera mukwano gwa Katonda mukama watanyamba kuba mukwano gwange kati ngenda mmalako otya nensi ewatali muntu atwagala mbuno yuno atwagaliza buli omu ayagala kukulaba buli omu akulaba nga gwa mulemesa Pinde yako Bafana twogere ku kabuna mawanga osambya kaji kati twogerekaawo yali tuni ki abamu yerijo ne David Lutalo nedda kyekiri kyegambe ndimune fan base yange yajjayo okitegeera nakati endagambu ye ekyezimba okitegeera nti kwegamba kuba buli lulimba lwennina bw'ova ku muntu nga lulimba lw'okuba era abantu bava bagamba kyekyo ng'okuba ennyimba abiri nga zonna abantu bali waggulu okitegeera kyoba olaba nti waliwo ekintu n'abantu bakimanyi nti n'ogamba kale kanzikakkanemu ate nkole oba nsabe Katonda mpe obwongo obulowooza ku new strategy ngende ku peesa endala kubanga okule kati ate abantu tebaagalawo kubanga buli lwokula oba ofuuka ekirala munno ogenda omu ebiki gwonyumirizaamu akuyambyeko okubeera kyoli okusinga si bayimbi temuli bayimbi just bantu omuli nga Kirwana Maka Africa muyimbi ayimba gospel yes kubanga Kirwana yansanga Masaka eyo nga Kampala nga aganye nengende Masaka nali gye nalokokera eyo kati nali mu church najja okukola ekivulu kati jjukira nali buli kimu nkikola nzina nyimba ate gukwe ng'omanya abavubuka bati kati najja nenzina nendalula show n'agamba bwaite ennaku nga 3 ne banfuire nga ngamba jangu e Kampala ati nenzije Kampala
ng'asulaawo awo ku opposite prayer palace emakindye waliwo weyasula tusula omwo. Era omukulu oyo kwegamba naaba nga yalinga mukulu waffe kitaffe yalinga okitegeera, era famire ye nebeera nga maama we yafuuka mami waffe banga tulinga abaana. Era ye kwenamanyira bapademaani abo kubanga baali basabira mu church emu living water awo enajje nankumbi efuso wali eri kibuye. Kati omukulu okirwana namusanga n'omukulu gwe bamuyita Todd Daniels naye bamuyita Namugera Todd. Kati omukulu oyo ye yalinga kugamba mu biseera ebyo nga tetulina kuwuliriza kintu kya manager naye yandibadde nga manager kwamba yalina kuba manager nti naye nga kindoza twakiyitanga buweereza oba muweereza nti oyo omukulu aweereza nekirwana. Kati omukulu oyo nga yalinga kitaffe kugamba nga yatubeezaawo bwe tutambula naye tujja kusejja tuzina nga agenda yimba mu kathedral nga Pastor Kayanja eyo oba Pastor Chiweweesi oba Pastor Namutebi kyaki ezo ez'amaanyi ng'era tuviirawo ddala nga akasente okukola ki akafunye nga ffe tutunda teepu ze osobola okuba nga tutunze teepu tubayo nga tuze miliyoni nga 4 okitegeera mu church n'ayimba. Kati oyo y'omu ku bantu kugamba bogamba nti nno obulamu bw'okuyimba oba obwentertainment nga muyingiremu naye ng'ate Uganda agenda okuva e Masaka abo okundaba kati ate waliwo owenkize ennyo bamuyita Pastor Beatrice. Pastor Beatrice muganda wa Pastor Senyonga mukyala yali abeera America eyo najja wano yajja n'ebyuma ndoza yajja nezo 40 feet nga 2 nga zijjudde ebyuma kampani ya JPL. Era mwebaza nnyo omukyala oyo manyi obuwangazi bwalina bungi kuba yalina okuwangaala kuba ensigo ye y'amaanyi kubanga ffe fena yo mukyala yatuteekamu okutegeera n'okumanya n'atugulira ebigambo ebirungi ebyatuleta okubeera abantu abalungi abantu asobola okumanya tulina future mu bulamu. Era oyo mukyala gye nayigira okukuba ebivuga yansitulako olumu najja mu church ng'alaba ndi mwana lyambo oba omwana ategeera najjako mu church nantwala najja e Masaka nanteeka mu motoka ye nanvuga nateeka Kampala ewampula ne Pastor Senyonga ku Christian Life Church e Bwayise. Awo church nentandikira awo okuyiga nga waliwo omukulu bamuyita Shaba yali akubira Frigo Band eyanjigiriza okukuba drums. So nayongera ku nampa kugamba kino kyendimu be babamu abantu abakinteekamu. Kati ku church twasulanga mu byuma ne mukwano gwange bamuyita Bosco twasulanga mu byuma nga ffe tubikuba ntukabigande bandi lwaki tuyiga okukuba kuzina ebintu. Bosco nagamba nze kanjigita yiga ennanga twagambazanga buli lwagenda nanjigiriza gita nanjigiriza eyayize ate nange nenkola kati tutandika bwe tutyo. Kati ate nempikinga nnyo keyboard ye nate nayiga drums ate nempikinga nnyo drums. Kati nembeera nga nfuna motivation kati bwe mba nyimba siri ku pressure ya kuyimba. Segeza church ya kuyambako kinene nnyo okuyiga ebivuga n'okubeera omuntu kati nze mmanyi kyenjagala mmanyi ekituufu najjula omwoyo mutukuvu mmanyi ekinannema mmanyi kyekisobole mmanyi nsobola okumanya kino kyetaaga mu time n'okusabira n'okusiiba n'okumanya nti kino kinneetagisa tiimu waka eyaddala etegeera nti nomumanyi bwe tukola ekituba kitutuddayo tutuuka okitegeera. Kati nti nze I do overtake mu mwoyo okusinga mu mubiri. Kyobansobola osanga abantu abali awo bali mu mubiri abali awo kinenja ne mbateeka over because tebalina spiritual ojja tebalina spirit ate tebamanyi spirit tebawa na spirit ya music kitiibwa oba tebawa spirit ya mwoyo. Omanyi we are spirits abantu era guno omubiri gwambaddemu omwoyo. Kati omwoyo guli ogukulimu kyekikulu era nze gwe mba njagala. Kasita omwoyo gwo ngutegeeza kyenjagala omwoyo gwo gujja kutegeeza omubiri guno gujja kuyigiriza omubiri empisa kuba omubiri gwo guwa Katonda gutera gwo omumaayo akobafa emboozi mpanvu tugenda njagala kunonya nti wangambye wabula Bafana ennyimba zo zibamu ebigambo bingi nakugambye nti tuli wano we tuli tuba tuli mu kuyimba so kati tusobola gwe abeereyo ng'oli awo ebigambo tolina. Ennaku ezo twasanze ba DJ ennaku yeddi twabadde twasanze DJ Michael Kingisa atuuka nkubira wananga wange leero Monday yitako entebe omanyi ku King by the way mbadde ngina vano atuchogeddeko never ne King nakubye King Michael yadu timu yonna Kingisa akuyita tuve mbola tompa kati ndoza ne bakuba King saa kama wange tuve wano linda kuwagenza omuntu n'agala okwenganga
It was a peaceful night era nga wekibeera naye it is a freestyle night. Bato yakomawayo kati obatolinge nani tudde mu reality. Waliwo n'abayimbi nga lwakuba ekikulu wano anti nagambye napituka nakitiibwa wammwe nefesiga tubasobola otutegeera balina tuwa abayimbi baddala bakonshensi n'omukuba ne bakazi baabawona Uganda ne bagamba leero baatuse okitegeera bagirlfriend muganda leka nkubuulire aho bonna abantu ba Katonda ne lwakuba Mukama yatukola bubi okitegeera yatukola byokubeera nga kugamba nedda yatukola bulungi kubanga singa mwe yatukola bulungi kubanga singa kyakikola bwatyo bannange nga talenti zisiŋŋana singa tuli mu buzibu negwe tebereza nga gwe muwala mulungi ku kyalo kyobeerako tebereza nga gwe muvubuka mulungi ku kyalo kyobeerako wala bonna bukuŋŋaana wooli bazadde babe basiba kujja n'ogamba naye nze abaana bamusi baliko bebanoonya yo omwana ge nagamba mwe maama oli omuvubuka ali wali gwe nina ozaalamu gamba dadi mumusasule nze aneebakeko anzaalemu nze omuvubuka mami n'atandika okukola ku nsonga eyo so kati fe abantu abamu batukyawa kuba oganye omuwa obudde abantu abamu ne batukyawa naye nga tetulina buzibu n'abantu tuli bantu abagala abantu basinga tuba tetwagala bantu singa bannange tetusobola. Uncle Bafana mukwatagana mukyanyi kalo kasemba tubadize mukwata mpira ne David Lutalo okola omutima gwange mukulu David Lutalo wali oyingidde endongoledde oba wali naba nali mwendi kala ndongo jingiro ote wali ku church omukulu David Lutalo oyo musajja wa maanyi osaidi yange because era y'omu ku bantu begamba bembadde omanyi olibadde nkyajja ongamba abantu bamanya abantu bangi omukulu David Lutalo y'omu ku bantu abasookera okunzikiririzaamu kubanga David yali ayimba music kika kirala ng'olina we yakubira olibala akabina kapaapaala twali wali wa Babul kati nga waliwo otulina studio yaffe ekuba different music Ragga nga omanyi biki kati nga teyali wa Mozart naye yali awo wa Babul naye nga yo oyingirako awo munda